omukazi agamba omwana we yakwatibwa. 2 omwana we yali akwatibwa mbu yavaayo n'abaana. Kati wano nembawo n'ebibuuzo bibiri. Ekisooka we yakwatibwa omwana bamutwala ku poliisi ne balaga nti omwana yakwatibwa nedda. Omukazi yagamba bamutwala. Baba bamutwala ebbaluwa ze bamukeberako ez'omusawo ziraga nti bajjako DNA ng'omwami ono ye yakwata omwana ng'enkwaso ze zikwatagana n'ekyo. 2 omwana baba yakwatibwa n'abaana n'evaayo teyajjanjabwa. Bw'aba yajjanjabwa ebbaluwa z'omusawo ziriwa kubanga n'abaana okuvaayo kitegeeza afunye impact munda. Awo walina okubaawo medical treatment ezigenda mu maaso awo zonna. Kitegeeza ezo likodi omukyala aziyina nazo azitulageko. Ekyokusatu oba sinnawolereza mwami oba yakwata oba teyakwata naye njagala kutangaaza kifaananyi nammwe ababadde bakomerera single mother mutuge bw'osanga omukazi azaddeko buli omu alina ensonga lwaki alimu obufumbo. Oluusi ziva ku sayidi yaffe, oluusi ziva ku sayidi ya mukyala. Naye njagala kugamba ebigambo bino. Omukyala ono nawuliddeko mu audio ezimu ng'ayagala compensation bamuliyirire. Kitegeeza omuntu azizza omusango basiba musibe amateeka ge gamulamula. Ta compensating muntu nga gwe kuba kiriyo batosobola kikyusa. Kyakusatu omusajja yayingira mu bufumbo ng'omukazi ono alina abaana yabadde abalabirira yabadde abaweerayo school fees yabadde abaweerayo buli kimu. Ensonga eyo yo mugyogerako ki bwati wagwanidde okusasulwa. Ekyokuna omukyala ono y'omu mpuliddeko audio ezimu nga bagamba yali lubuto. Omusajja yamuzaalamu abaana abaasooka baali 6 najja yali agenze ku airport ennyonyi n'emuleka n'akomawo yamusanga mu buliri n'omusajja omulala n'amukuba n'amuyiwa amannyo gonna ag'omu maaso era kati ateekamu plastic. Ekibuuzo omusajja bwe yakebera abaana n'azuula nga ku 6 baazaala ewaka okuva kwolwo olunaku. Ku 6 nga kuliko bana ababe. Abaana ababe nga 2 si babe ng'omukazi yabazaala bweru n'agoba n'agamba va wano shaitwani. Bw'amugoba n'amuwa ebintu era bye yamuggyako omukazi n'asigaza ennyumba. Kakati njagala okubuuza wano omusajja oyo bw'aba yamugoba olwo n'amubakira naye nga tulabayo bahaaji 3 abakomplaininga nga bonna babbiddwa. Mu statement z'omwana owuwe gwazaala kennyini yagambye nti Nisha yagamba kasajja lyatuwale gundi V8 kasatuwe emmotoka eyo ennene V8 nga nze nkivaamu. 2 twagala okubuuza ebibuuzo 3. Lipooti z'obujjanjabi omwana kuba waba yavaayo n'abaana abakazi kino kyenjogerako mu kimanyi kitegeeza n'abaana bwe beevuddeyo n'okuvunda esobola alina okubeera ku bujjanjabi ddala ate obutwalamu akabanga ebbaluwa z'omusawo ezo weeziri. 2 bw'aba yakwatibwa omwana ne bamukebera. Nze nzikiriziganya nti waliwo abaana b'emyaka 14 bangi abakozesebwa e Uganda. Ekyokusatu abaana abo bennyini omukazi e Uganda amateeka gakkakkana basobola okutuwa ku national ID oba birth certificate y'omwana oyo ddala nga kituufu alina emyaka 14. Ekyokuna aji mu bigambo byo ne mu bigambo by'abaana bagambye tayingira mu bisenge by'abaana akoma ku mulyango n'agamba gundi zukusa banno. Eno statement yazze emirundi 2 ng'eva ewa Haji ng'eva ono ew'omwana. Ate mu audio bugamba aja agamba singa bw'oba kyosazeewo okukola n'ebyasooka nabiyitamu Mungu bw'anaaba kiteeseteese bw'atyo kijja kujja bwe kiti bw'anaatakiteese bw'atyo sagala kuwolereza muntu yenna. Naye njagala wabeewo buli mukazi osituka olwanirira ensonga eno kubanga ekwatagana ku basingle mother. Ekiri ku social media kati ne bwe natunuddeko mu comment zonna nga buli omu agamba single mother towasa. Ne tulinayo baganda baffe, tulinayo mikwano gyaffe n'abafamily bonna ng'oli obufumbo buganye n'abulemwa. Obufumbo busobola okugaana naawe n'obuvaamu gwe yeekyangira wano ku social media. Bw'otyanga naawe oli single mother. Ogenda kwogerako ki? Nvumirira ekikolwa ekyokutyoboola eddeebe ly'omwana. Nvumirira ekikolwa ekyokuvumirira abakazi abazaddeko kuba buli omu alina ensonga lwaki alimu obufumbo. Naye wennyini kasookedde otuulaawo wennyini n'ennyo kayinza okuba we yakuzaala baganda babalala si we bava. Tuleme kukomerera ani.
abakazi muveeyo mulwanirire obujulizi ebintu bino byonna bijje omuntu awaaba wakala 2 omuntu alina ndagamuntu 3 omwana yagendako ebweru bw'aba yagendako ebweru ng'akukusibwa kuyingira Amerika tewali teeka likkiriza mayina ku travelinga wano omuntu atanaweza myaka 18 alina okubaako ebbaluwa ya Guardian omwana oyo yali agenda e Bulaaya ng'amanyi yaani era yali agenda kukola ki kyakusatu omukazi ku ndagamuntu amannya agaliko ag'omwana mbwate ga mukwano gwe kakati bino byonna nga tujjeko biri eby'abaana bafferebwa kati tuli ku soosi omukazi alina keesi 3 ez'abantu bonna bazaayisaamu eggaali waliwo n'abanja ebyapa kati myaka 8 kakati nawuliddeko omukulu omu yakoze ka vidiyo n'agamba omusajja lwawasa omukazi oyo waliwo omusajja munne yajja n'amuwa ekirabo ng'agamba weebale nnyo weebalire ddala mu birungi byonkoledde byonna yamuwa ne $2,000 mu kirabo ekyo nga kuliko omukuku gw'ebbaluwa weebale nnyo kumpasiza mukazi oyo k'omuwasizo nnyamba ontikudde omugugu ebbaluwa yabadde ekyagenda mu maaso naye nawulirizaako bimu ku byo njala tugatte sitoole nga tetunakomereraani abakazi bwe mutavaayo kulwanirira nsonga eno singa omumaza kigenda mukubawala ate bangi kummwe abasinga muli wano ku social media muwowoggana n'abamu nammwe relationship ze mulimu temumanyi oba enkyo ogivaamu kyakubiri abamu muli basinga omumaza already muli mukukomerera naye tomanyi kyekigenda kukasuka sitoole eno olabanga nti naye egenda kukasuka basinga omumaza wala si buli singa omumaza nti alina obuzibu n'abakazi muveeyo mulwanirire ensonga eno. Yes, buterevo yono ye mukulu Roni era nga mmwe abamugoberera ku mukutu ogwa TikTok nkimanyi mumumanyi bulungi musajja mugezi nnyo musajja mukenkufu ebigambo bye bw'obiwa obudde osobola okubeera nga omuyigirako ebintu bingi nnyo. Mukatambi ako nga muwulidde abadde ayogera ku mukyala Hajjati Zuula abadde ku nsonga za Hajjati Zuula ne Hajjati ne Haji Ali ng'alina ebibuuzo bingi byali mu kwebuuza ku mukulu Hajjati Zuula. Hajjati Zuula nga bwe nagamba ye aliko ebibuuza bingi nnyo nga bw'okiwulira ne bwankubadde abantu batambuza propaganda olumu era abantu b'oku mikutu gino tubamanyi mu kutambuza propaganda mu kutambuza information etali ntuufu naye ate information efulumira ku Hajjati Zuula nyingi nnyo okugamba nti info information efuluma ku Hajjati Zuula nyingi nnyo okutandika okugamba nti eyo information info mu butuufu kale muyinza okubaamu ebyegattibwamu nga bifu naye mmanyi ku information at least 70% ku information efulumye eyo 70% ntuufu ku information efulumye ku Hajjati Zuula. Bantu bangi nnyo essaawa eno era bakyebuuza ebibuuzo bingi nnyo ku mukyalo ono era nga tewali muntu asobola kubeera nga bawa ansa zaabyo kubanga information efuluma ku Hajjati buli olukya emalamu amaanyi eno byapa eno national ID kwegamba ne bibeera nga bingi omwami nga bw'omuwulidde mu ka audio awo abasajja balinga ba mirundi 3 omukyalo ono be yakakola ki be yakaganzaako ate nga bonna basatu bamwemulugunyaako. Omanya abasajja bonna 3 bwe wakabeera nabo oba boyinamu n'abaana nga bakwemulugunyaako nga n'omusajja yasooka wuuyo omusajja nga bw'omuwulidde waliwo ka audio akaatambula nga omusajja eyasookera ddala yamuzaalamu abaana 6 naye n'agenda okusanga ng'akoze DNA ng'abana si baki ng'abana si babe kwegamba bw'owuliriza bisitole bifaanaganako bwe bityo nti era omusajja oyo yasanga ng'abaana si babe yamukuba bubi nnyo n'amannyo okukakkana ng'agakoze eki ng'agaggyemu olw'obusungu. Kati ate n'owulira taata Nisha naye ate alina stories ze bw'ate omukyala yabba ebyapa bye okitegeera mbu yamwavuwaza kwegamba otunuulira ebigambo byonna ebyogerebwa ku mukyalo ono nga information mbutuufu tesaana kubeera nga ebuusa maaso tesaana kubeera nga enyoomebwa nsonga za gundi za national ID nazo ziri awo era nawuliddeko nti olunaku olw'eggulo yabadde ku poliisi Katwe nga bagezaako mukunya mujjamu information
kulwaki alina national IDs 3 national IDs 3 zonna azikozesa ki lunaku lwabadde lwaggulo yabadde ku poliisi y'e Katwe jjukira omusango gye baagugulira baamugulako omusango baamugulako omusango ogwa fojale ekitegeeza nti yafoginga national IDs okubeera national IDs ne national IDs 3 mu ggwanga ekyo tekiriiyo kalibere nga si Uganda yokka n'ensi endala bw'obeera ne national IDs 3 kitegeeza oliko akabuuza kitegeeza olina by'okukusa kitegeeza olina embeera gy'olimu ey'obufere etategeerekeka nga y'ensonga lwaki obeera ne national IDs 3 era omuntu watuukira obeera ne national IDs 3 either abeera ne ssente nnyingi nnyo oba ng'ali connected kwegamba ng'alina abantu eri munda awo n'ennira naye weeyingiriramu ng'erina okwestioningibwa lwaki omukyalo ono abeera ne national IDs 3 ze tutasuubira nti oba zaakunnassa zonna nga ziri kwalaali bw'ozikebera mu sisitimu za nnira zonna IDs gye ziri mu nnira kati awo oyo omukyala abeerako akabuuza ng'era abeera ali questionable okutubuulira ddala national IDs wa gye yazijja lunaku era olw'eggulo bagambye yabadde ku poliisi y'e Katwe agezeeko kubeera ng'abitebya national IDs zino gye yaziri so abantu abali mu kubeera nga bakuba ttiimu Haji abagezaako kubeera nga balumba ttiimu Haji nga mulowooza bo bali ku ttiimu nfu sebo batuufu okuwagira Haji kubanga omukyala aliko ebibuuzo bingi buli omu bye yandyetaaze okumanya naye ate waba wakavaayo information eno nga bayingizaawo ne information endala ekola ki information endala ebikkirira kwegamba ne bali abaagala okumanya information ekwata ku Hajjati nabo batuufu ttiimu Haji muli batuufu nnyo era kye mukola kituufu mugende mu maaso n'okuwagira omuntu wammwe n'okusaba justice nisha yeetaaga justice bw'abanga Haji ddala ye yamukwata Haji aleetebwe mu bitabo Haji avunaanibwe Haji aweebwe ekibonerezo ekimusaana neera we kizuulibwa nnyongero bajjukiza nti Hajjati awaayiriza Haji Hajjati awo aba yeetaaga kukomererwa kubanga omusajja amuswazizza n'amutuusiza ddala ku mbeera esemberayo ddala wootukira mu mawulire nga bakuswaza nga bakutaddeko omusango gwokka basanya omwana baba bakikoze babeera bakomeredde ekyo ekintu kiba kigenda kukubeerako kiba kigenda kukutambulirako yonna gy'onoolaga newe kinaazuuka nti omusango yaguwangula tekijja kuvaawo nti baakimussaako nti yakwata omwana okitegeera so mu ngeri yonna tusaba justice tusaba amazima gaveeyo nisha yeetaaga justice nisha yeetaaga okubeera nga tumanya ddala kituufu ani yamukwata kubanga kye kituufu bandibanga bamukwata naye nga mu information gye tufuna Haji ayinza okuba nga si ye yakwata omwana kale bw'aba ye yamukwata amazima go obujulizi buleetebwe omusajja waba ye yakwata bamukwate bamuggalire oba kalabba bakamusalire naye ne Hajjati bwe kizuuka nti ddala information ayeyanjiye asaana kukomererwa buterevu nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tutera kutandika o notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kutereddeyo video empya nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino kwatawo mu kigalo botere video no jakubeera nga ojimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba